abalungi be basinga obungi ababi. Abandaba kyewuunyisa nti akatabo kano mukalaba kada nga mpandiisa mukono. Enzanyo gyange gisinga nagiwandiisanga mikono. Owulidde. N'ebigambo ebimu sibijjukira n'okubisoma sikola ki sibijjukira na bulungi naye twabikola ne tubiteeka ku ne tubikyusa ne tubiwandiika bulungi tubiteeka ku ki webiri watuufu tubitadde buli wantu naye njagadde mbasomeremu kubanga bino nabiwandiika oba ndi makerere kubanga n'omukono katabo mukalaba kakadde ka bbaluwa. Awulidde. Naye kagamba ebintu ebinsanyusizaamu. Peasant, are you not aware of the languages of the world? Nti ennimi z'ensi ozimanyi. Are you not aware of the ideologies of the world? If Rome fell, Babylon fell, Hitler fell, and you very well know the British Empire is falling too. How do you then doubt the fall of Russia? How can you then doubt the fall of USA or Libya? I'm a peasant. Tebereza. Mwaka chejo ndoza kinana mwebiri okuwandiika ebintu bino. Naye nga bino bina tebiriiwo. Gaddafi yali tannagwa. Rome yo yali yagwa. Babylon fell. Hitler yali yagwa. Naye kyewuunyisa nti how come you doubt the fall of USA or Libya? My fellow peasants in South Africa are focusing their attention on white peasants sitting on their foreheads. Aba South Africa olonga balwanyisa apartheid. Owulidde nga balwanyisa abazungu okubatuula ku mutwe. Who told you peasant that a poor peasant rules a poor peasant? Nti ani abagamba nti omwavu ayinza okufuga omwavu? Ewe natuze tubiyogera nabagamba nti abafuzi bafe abasinze bonna babadde baavu okujjako Muteesa ye yali omugagga olw'okubululi olulangira n'ebyalimu naye abaddakaawo bonna baali baavu naguno gujjo baali basajja banaku baali basajja baavu era bakola badda mabega kuwoolera ggwanga ani yabaavuwaza ani yabakozesa ani yabakola kiki ani yabakola kitya kyova olaba balwawo nnyo okugamba nti bagende mu maaso. Oh peasants, can't you shake your bones off your soil-crust beds and march towards a new horizon? Ulida. Or is it time that malnutrition has really deterred your ability? Nti mujama gumba gamwe kubuliri bwa obw'emiti okujjako ngwa endembi ddala yabafuula yabateekako obulemu ku busobozi bwammwe. Peasant, is it that you must line up for sugar or you are to grow it? Sukaali olina musimbira layini oba olina mulima. Kale ebintu bino byadde olwo nga tusimba layini za sukaali okufuna sukaali. Owulidde? Olwaleero ne tuyingirirwa mu kusimba layini ezaki eza politics. Okubira omuntu akalulu ng'omuyimiridde ki emabega. Singa nkizza mu context eyo kyandinyuminyu ne kanjireke. How long shall you keep yourself between those you know are leading you nowhere? Si bya leero naye teebereza bwe bikwatagana obukwataganyi biti. Nti akuleading akutwala nowhere. How long, peasant, shall you always dance to new songs who you know are to stop soon or later? Onookomadde okuzinira ku nnyimba empya z'omanyi nti obudde bwonna
zijja kulekera okukubwa n'okuvuga. Peasant, who tells you that your hope lies in those who plan for you but have never known you? Peasant, who tells you that your hope lies in those who plan for you but have never known you? Ndekeraawo n'okulekeraawo kubanga by'ebyaleero bibiri wano bye tulimu bye boogera. Baliisi bammwe temwefuula nti babamanyi. Si kyaleero, kibaddewo ebiseera byonna nga bapeezanti si bennyini be bateeka abantu ng'abo mu mbeera ey'okubafuga, kubanga bo baba bakimanyi nti takumanyi, naye ate ggwe olowooza akumanyi kubanga akugambye mbu alwanirira ggwe. Ebyo byonna tubyegendereze. Naye nze nkugambye byetaaga okusiriikiriramu. Simanyi ng'Abakristo n'Abakristaayo n'Abasiraamu mulina okusiiba oba kye kitegeeza ekyo spiritual nti simanyi. Abamu bagamba okusiiba kuyamba okwongera amaanyi mu kusaba, concentrating okusaba. Abalala olongoosa olubuto lwo n'omubiri gwo ng'okendezezza ku byolya ne gutandika okwekolamu omulimu okweyoza. Abalala okusiiba kuleeta obwetowaze, humbleness, n'okkakkana gukkakkanya amalala, kubanga enjala ng'ekuluma tolina ngeri gy'ojja kukola amalala go. Owulidde, amaanyi ojja kuba togalina bulungi. Amalala ago butamiivu, ag'obwenzi, ag'okulimba, ebyo byonna gonna amalala ago. Owulidde, so nze mbagamba bwe nti nze nina omukisa nti ntera okubeera nzeka nenfumiitiriza naye nga sisiibye, naye nenfuna time okulekeraawo okubaganya ebirowoozo ne ntandika okulowooza. Okulowooza ekintu kiba tekiriiwo n'okiteekawo. Okubaganya ebirowoozo obeeraawo ng'alinga akubaganya ebikopo by'oyoza papa tova mu kifo. Ate kye bikubagana tekirina kye kituyamba kujjako bigenda kwatika. Era abo abakubaganya ennyo ebirowoozo ogenda okulaba nga baatika. Gwe naawe vaawo by'otugamba tetubimanyi. Gwe naawe leka omukazi oba alidde sente zaazirye. Gwe naawe vaawo omusajja mumuleka afuge. Kati tukole ki? Nga baatika bonna. Naye bw'oba olowooza kintu tekibaawo. Tolstoy, omu ku ba philosophers abanene nnyo, ye yagamba nti art, any form of creativity, kintu kiteekwa kuba kipya. Yagattako of course n'ebintu ebirala, naye ng'akugamba nti art ateekwa kuba mupya. Kakati n'okisanga nti ate ba scientists kati basinga okuba ba artist kubanga bebasinga ate okuleeta ebipya. So yagattako n'ebirala culture nti bw'oba oyiiya ekintu kirina okubeerako kigenderako, kiwerekerwako ebyobuwangwa, kiwerekerwako ekisa, kiwerekerwako ebyafaayo. So mweggalireko awantu nga si kusiiba, nga si kusaba, kulowooza n'ogambira ddala nti naye ddala kiki ekituliko, problemu y'eggwanga lino ki? Tetulina problemu azisa, tewali problemu. Ebintu byonna bye tuyitamu ensi zibiyitamu, ensi nyingi zabiyitamu. Oluusi nze ngenda ne ngamba abantu nti problemu yaffe butaba na problemu. Awulidde, omuntu agala tulina problemu. Kiki tutulina okutunuulira? Problemu oba solution ya problemu eyo? Solution ya problemu. Mu kubala baatuwanga mathematics mbu solve this problem.
tutunulire problem over solution oba tufune solution impya to replace that which is disturbing us. So nokisanga nti obuzibu bwaffe si problem gye tulina wabula butaba na solutions ku problems ze tulina nti amaanyi tugamalira ku problems okusinga okugamalira ku kuzuula okuyiiya solutions ez'ebizibu ebituliko. Nina bannanga abantu abo boogera ku mawulire ku marediyo neno yagala omusajja omukulu nga talina kyayogedde akwetooloza bano batubye akuzize nakuze no gundi kale gundi abba bwati abegundi bonna ne balikaaba kati kakati ffe abeeno eruweero oba abekasangati kati ffe tuli bwe tuti ate batubadda kiki ebyo byonna byeyogera tubimanyi weebiri ababbi weebali abatemu weebali ababbi b'obulu weebali ba dictators weebali abatamivu weebali abenzi weebali ebyo nabyo biri awo nabyo bitutawaanya. Solution yabyo ki kyekizibu sisiita na kizibu ye challenge ya tulekerawo complaininga buli kaseera tumala nnyo. 90% of Ugandans today are complaining. They are complaining. Government is complaining. Parliament, they are complaining. Schools are complaining. Yeah? Bloggers, media, they are complaining. Obwakabaka abakulembeze ab'ennono nabo ba complaining. Abasosodoti, they are complaining. Bwe bamala complaining ne bazaawo ekintu ate abantu kye baagala okujjawo. So tukendeze obudde obucomplaining tunoonye bunoonya Francis zaffe nga bwe nagamba wali mu programu endala Francis zaffe ziro solution Uganda olwaleero yeetaaga solution ki ogwo mulimu gwaffe ba artist mulimu gwaffe abavumbuzi mulimu gwaffe abasomesa abantu bano mulimu gwaffe ffenna wamu okusobola okugamba nti tukole bwe tuti oba tukole bwe tuti otherwise bwe tunadda mu kkubaganya ebirowoozo n'okomplaininga tetujja kuva mu kifo. Okomplaininga tekirina gye kijja tutwala. Ekintu tukirimu Mwami Lutamaguzi honorable ansanyusa nnyo akomplaininga bulungi nnyo singa waliyo omuntu akomplaininga bulungi nga Lutamaguzi n'amaanyi ge gaakozesa gonna kirungi nnyo. Ne olumu mba ngamba nti kati Lutamaguzi nkusaba baakubikkulirwayo akantu kamu akatuzza mu maaso. So bannaffe abasinga bakomplaininga abatakomplaininga bo baabivaamu baga nti ekijja kijje bemŋŋamba abo abali below sea level. Okomplaininga okwo kuzza omuntu emabega buli kimu. Omuntu agenda naye naga nti njagala business kola n'omuga nti oyagala kukola kiki nti sina capital nti capital oyagala sente mmeka nti njagala capital milioni oba 5 naye bw'omugamba nti okay kanzikuwa ogenda olunda embuzi ti embuzi siyinza okukufaako zonna ekyo tekiri pessimistic kyokka naye kirina complaining aspect mu kyo nakyo complaining about the very thing they want to do. Nti genda olunda enkoko ezaagondi zaafa zonna enkoko kati yagala kukola ki nti nze omulimu gwonna nsobola ogukola nti nga mulimu ki gwonna genda ovuga embalaasi nti oyagala kunzita yakati nze nsobola embalaasi. Abantu bakomplaininga nga tebannaba nakukola kye baagala kukola. Ndabawo kati ebibiina ebicomplaining obucomplaininzi nga tebinnaba nakumanya kye byagala kukola oba kye bigenda kukola oba kyekiddako.
Nenga byatandise dda byo complaining nti kiki myaka ana myaka ana gyonna yes myaka ana lwaki kubanga tuli basiru mu nsonyiwe ekyo nkiganye kabuntu tavuma tuli bajega okukujerega sivumye tuli bajega owulidde tugamba nti kiki tugenda kukola ki katusooke tucomplaining tunamala complaining then tumanye ki kye tugenda okukola ekyo si kituufu ebibiina bireetere ddala not complaints abeesimbawo 2026 muleme kuleeta complaints mu bantu muleete buleesi solutions ng'oluyimirira bwoti ng'obagamba nti number 1 obwavu mu myaka 2 ku nsonga y'abali b'ebisiyaga solution ku nsonga y'abakyala bam solution skills ng'owandiika naye ate osanga omufuzi ng'ate complaininga ne ku bantu baafuga omukulembeze ng'ate baafuga ba complaints ze ziri ku baafuga complaininga nti mumwakola mutya emyaka ffe gye tuyita ejembwa emikambwe wakati w'emyaka 45 n'55 ng'otuuse mu myaka emikambwe gye tuyita ejembwa kolowe gy'abantu egy'obuntu 2 egisooka gyakulabirirwa nabyogera dda bino naye mbiddamu 2 ku 45 awo gy'endogoyi kukola kuyiriba 45 awo 65 gy'ejembwa omuntu taata w'abaana acomplaininga ku baana be omukyala amugamba sukaali tewali ate omwami yabuuza nti mwe sukaali munywe kakati omukulembeze bw'atandika ate okucomplaininga ku baakulembera ate olwo aba ayagala ki yabakulemberera ki nga ze to complain over them instead of giving them solutions which take them and advance them further to a national destiny ate acomplaininga ku baafuga mwakula mutyamu sukaali munywe tenyanya sebo tewali nti bannange nyanya kati mulyandye yes weziguze bazikola ki olde kati go complainingira abantu bofuga nti babi tebategeera you people you are stupid you people I am not like you waliwo abantu abayogeranga bwe batidda ate goba kulembera ate bovuma ate kakati ekyo kijja kitya bannange nze tekingattira ate okulembera otya abantu ate n'obavuma nti ate basiru gw'olina obajja mu busiru kyekyakutwekayo ng'omukulembeze naye toyinza kugamba katugambe oli musumba nti ekibiina kyange ky'abalokole abakristaayo bange basiru tebategeera katonda yabakuwa obatwale bategeere owulidde bave mu butamanya bayingire okumanya ye mukulembeze naye ate gwe sebatoze kufefe oba ovuma bw'oyagala okulembera nga oluusi gwe otutuusiza ne we tuli mu busiru bwe tulimu kubanga abantu abamu bakoma nabanga takyalina gy'alaga ekireeta emyaka egy'embwa ekyo kankibabuulire emyaka egya 45 nkaaga katugambe tukome 45 5 nkaaga emabega oba tokyalabayo kyokoze anti olwezezaana abazungu bagambye nti life begins at ki 40 ogenda okutunula emabega ng'emyaka gyana gyonna ogiraba maneyane emye tolina kyokola ki ate mu maaso naye tolisuwa nti oba wanaabaayo ki kakati akantu ne kakwatira awo akattiro ne kakwatira awo n'onyiiga sukaali mmwe kati bw'oba mukulembeze baba baleetera amiggo
oba mundu olw'obukambwe nga emabega talaba nnyo yo kiriyo ate ne maaso takyalabayo nnyo kigenda kubeerayo. Awo n'alyoka abeera mu kye tuyita akattiro oba akateebe oba akattambwa n'anyiiga. Bw'avaawo okuyingira 65-7 egyo tugiyita emyaka egy'enkima gyakwekonga. Awowooza twalyako bye twalya, twaliwo nno ffe twazinanga bwe tuti abaasigalira byaba musaayi muto. Owulidde? Awo tudda mu kuyingira birala. Owulidde? Jjajja azannya na buzzukulu. We used to sing, we used to dance. What's your name? Olwo nno agenzi kasita ava mu gy'okwekonga. Okwekonga kati okuli wano kw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Naye abamu temukulaba. Naye waliwo abantu bangi muffe abali mu myaka egy'okwekonga mu by'obufuzi nga tuli mu myaka gya kwekonga. Tetukyafaayo, jjajja aba takyafaayo. Yeekongera buzzukulu bwe bw'ati. Aba takyalina na byayagala nnyo, bamuleetera buleetezi awo abirya na buzzu. Bw'ayogerera Oluzungu, olidde aza n'obulimba. Even French, we used to speak French. Bonjour. Ng'ako kokka kamanyiyo mu Lufalansa. Naye ng'aliko kazzukulu ke yeekongerako. Ate waliwo bajjajja abeekongerera ku bazzukulu. Twali bwetu. Twali wano ffe tozannya. Totuzannyisa. Nti mwakolanga mutya? Kukyakala kudigita kukeesa budde. Kwegamba ensi eno bw'otagiwaamu kaseera katono okulowooza oyinza okulaba ebintu byonna nga bifu bibi. Si bifu. Nga kinabanga bw'onooyingira eddwaliro n'olaba nga abantu bonna bagenda kufa. Oyinza okulaba nga bonna bagenda kuwona. Naye omulala yayinza okulaba nga bonna bagenda kufa olw'okuba bali mulago mu ddwaliro. So engeri eyo tutunuuliramu ebintu etuleetera okumanya we tulina okuyita okusobola okuba nti tuyita mu 2026 n'amagezi n'obuvumu. Kubanga nze nagamba nti 2026 tekijja kuba kintu kya byabufuzi, kintu kiri wakati wa bintu bingi nnyo, entalo nnyingi. Buli omu alwana lulwe. Naye genero ayinza okugatta entalo ezo zonna n'azikolamu omulimu ne ziba nga zitunudde wamu. Yakyabuze. Mukama tusabe nnyo amutuweereze mu ngeri gy'anaaba ayagadde. Naye nga kijja kutwala nnyo amagezi, ebirowoozo, okulowooza ddala n'ebibuuzo ebizibu, okubuuliza ddala omuntu nti munnaffe ddala kiki? Otwagaza ki? Oyagala tukolera ki? Oyagala kutuwa ki? Oba oyagala tukuwe ki? Naye omuntu bw'aba sirias addemu genuinely nti actually kino kyenkola ki? Kyenjagala. Oyo mugenzi Katolo Bwama nze Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe yakola ekintu ekyo n'agamba mbu ye agenda mu parliament kulya. Kwegamba ye ne yeeyanika n'afiiririra abo bonna abatali batasobola kyogera naye ng'ate kye baliko. N'olwekyo twetegekera akateebe akattiro akattambwa 2026. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo.